Kirowooza nti nno Dictator Amir afunye ku maanyi agakola olunaku olwaleero ku restaurant ye maama anti abagole b'omwaka Ssekajja kw'ossa ne Chosen Becky bongedde okuba nti naate balumya okitegeera nno babano bavuddeyo ne bakola challenge mu luyimba lwa Misa Kisemakula olugamba nti gundi naawe ebyakulema olekaba bannange kakati munange nyinza obutakuteerako audio y'oluyimba olwo kubanga munange bajja kubeera nga ate munange video yaffe bagijjayo naye siri muyimbi naye kkiriza tubeere ng'ate tugoberera wamu video eno nga wennyimba wadde siina ddoboozi ate nga naye woogoberera okitegeera kale katutandike akatambi ke kano byakulema olekaba nga weeronda juzi wansasa ku Valentine ewedde tiwoolaba akakwewaza tolaba beauty yaako nzakagala Ssekajja kakasa nga ndaba beauty yaako emala teweekoya teweetawaana Chosen Becky naayingirawo bwakulimba ne wessaawo nga bewessaako twafuna dda abatusanyusa walwawo ennamba baagiryawo yoyo Chosen Becky be baagiryawo bantu balungi bannange tambuza vidiyo etuuke ku Dictator Amir aha teri kusala ddiro oli ttiimu ki naye munnange tugende maaso n'okuba nti no tuyozaayoza Chosen Becky n'omwagalwa we Ssekajja kaakati nno munnange mu kukuba ebirayiro Ssekajja akubye ekirayiro ng'akozesa Quran era gy'awanise ate ne Chosen Becky munnange n'akuba ebirayiro ng'akozesa Bayibuli jjukira nti no Ssekajja musiraamu ate nga Chosen Becky ye si musiraamu kale nno weebite ebadde abangi mulowooza nti nno Professor Ssekajja mbutayogera okitegeera ebigambo bye biba bitono naye katubeere nga tumukuwaako ng'akuba ebirayiro. Abdul, do take up you, Rebecca Kukiriza, to be my lawful wife. Yeah. Seeking a family? No. Subiza okwagala subiza okutwitingamu omusajja nga n'abakyala era ewange mumutima gwange nkimanya ntaddeko okufuula nekiyosobola sima I love you so much and I want to do this for the rest of my life. Munyigeko abasobola munkwate munyweze bannange
subscribing nga liking nga lekawo bakabwawo mu comment section. Timu ya Dictator Amir nayo tetudde. Baba nombu bayina obujulizi. Mbu bayina obujulizi bannange birimu ebyokujjamu embuto. Kale katubere nga tukuwa akatambi kano. Bannange nina olugambo lwa Chosen Becky ne Professor. Luno lupya nnyo tewali muntu aluyina waneeno ku internet yalufunyeeko. Luno lupya nnyo. Mpulira lunsi wanjagala kulubawa. Njagala kubawa lugambo lwa Chosen Becky bannaaye wadde akubye ebirayiro olunaku olwaleero naye nina ebigambo nina amawulire amasu. Mpulira njagala kugabawa. Mpulira omumwa gunsiiwa. Lero akwe bana bankutte temugenda kumbeererawo. Munanzijayo nze mbawo olugambo. Mbawo olugambo munanzijayo nga bantutte mu kooti munanneeyimirira. Eri okunkwata waneeno ne mutanneeyimirira. Munanneeyimirira nze mbawo olugambo lupya nnyo. Chosen Becky ne Professor n'oluvudde lwa family oli yaze mu inbox yange nampa bwino yenna naye si birungi. Munanneeyimirira mbawo olugambo. Tweyongerayo eyali muka Professor Ssekajja naye wuuno aliye ku TikTok munange bwateekayo bu video bw'enjawulo ngalaga nti emikolo tegimuluma oba tegimulidde okitegeera nno. Kale nno yoyo gwe tuli mu kuba nti tukulaga ne makeup yakoze bulungi simanyi agenda ku mukolo ono. Naye n'agenda ku mukolo bayinza omukomya wabweru. Kale nno munange yoyo eyali mukyala wa Ssekajja. Kukiriza tubeere nga ate tubuuzaako ku mikwano gyaffe bano wammanga. Wolekawo bakabwawo mu comment section tuba tujja kubeera nga tukubuuzaako. Tutandise ne Asmat Uganda webale kuba nti nokwoli Sulaiti Nalunga webale kuba nti nate ekwoli. Twagala okubuuzaako ku Immaculate wali omukwano gwa fight wa Alice Musimenta. Idi Mubarak ogamba otya Nabire Justin twagala okubeera nga tukubuuzaako. Nanyanzi Juliet webale kuba nti nokwoli Blessing ogamba otya ate nga tulina mukwano gwa fight bwa birungi Ruth Wumal Kasumba nawe tetukwerabidde. Kiriza tubeere nga ate tweyongerayo mu mawulire amalala ge tuli mu kuba nti nate tufuna Calvin Kayanja wuuno aliko kyayogera ku mikolo gya Chosen Becky. Olwaleero Chosen Becky tumutikidde erinnya erya Professor omugezi ddala. Yagenza okulaba nga tayinza teeka ssente mu famire ya musajja omukolo n'agutwala ku nnira ewali gestra era kyamukusitize emitwalo 10 okukola omukolo gw'embaga. Sente zaataddemu zokka z'ez'engoye nyabo kikyeweetaaga okumanya ku kyendowooza Becky kye yalowoozezza. Omanyi Becky lwe yakola omukolo gw'okwanjula ffenna twakimanya nti ye yataddemu ssente. Sente ezo zonna ze yateeka mu kwanjula famire ye yazirya bassenga bataata bamaama n'abantu b'oku kyalo kye. Bwe gutuuse ku mukolo ogw'embaga oguyina okukolebwa famire y'omusajja kubanga emikolo egy'embaga tukimanyi bulungi nti famire y'omusajja yeeyagala n'ebirala byonna ebiteekebwamu ebiseera ebisinga bigenda wa musajja. Becky yagambye ezo sente sizirina zigenda wa musajja n'asalawo ne bagenda kunnira bw'atyo ekyo n'akikuba ekimmooni. Professor olina okukola ennyo kuba bw'oba oli musajja musiraamu nga bakututte kunnira okukakasa obufumbo bwo ekyo nakyo kitulaga nti omukolo gwasoose Becky ye yataddemu essente ate nga tetukigaana akasente akalina naye wano waafunidde obwa Professor okukuba omukolo gw'embaga ekimmooni n'atatwala ssente wammwe. Becky aganye okukola emukolo ewaabwe w'omusajja agamba kankome ku guno ogw'okwanjula ebintu byonna bye nataddemu bantu bange be baabyeriiridde. Guno ogw'embaga famire y'omusajja gweyina okukola bwe baba tebalina busobozi kankutwale ku nnira. So kino kirese Chosen Becky nga Professor omugezi ddala yeetisse engule y'abakyala. Era Chosen Becky ono ayinza okuba ng'ali mu Sitting Women Association kubanga bw'otunuulira ebintu byonna bye yatadde mu kwanjula tewaliwo nsonga emugaana kukola mukolo gwa mbaga. Naye olw'okuba nti ogw'embaga guno abafamire y'omusajja be basinga okufunamu agambye nno tugende ewa DC
ekintu tukiggalira awo biri bye nasaasaanyiza kasita famire yange yeefunyemu fe abasigala bafunye mu ssente zange. Guys, it's my day already. I'm going to get married. These things I dreamt of. I'm already on the way. My husband, Mr. Ssekajja Professor, I want you to be ready. Calm down, I'm coming. I know you must be wondering how I'm looking. I look good already. Don't worry. So the gown is too big. It cannot even fit in the seat I'm sitting in. Oh my God! Ah, Tamale Mirundi Junior naye wuuna avuddeyo okubaako kyayogera era ku nsonga za Shalom alina byavuddeyo okuba nti naate atangaaza. Mama Jaden nyina mwaye emitwalo 5 ga Christmas mukyala wa Shalom. I'm going to give her 500 for Christmas because I stand with Shalom. Sagala muntu kubeera mu komera but abadde ayiseewo okwo. Yes. Muganda wange Shalom Kawesi bamukutte olunaku lw'eggulo ne bamusindika eruzira ajja kumonga 3 December. It's very unfortunate kikwasa ennaku naye I did my best. Shalom namusonyiwa nze na byonna bye yanvuma ne famire yange era simuyinaako buzibu. Naye bwe nategeera nti alina omusango omulala, everybody knows. I reached out to Frank Antambi, I reached out to Zubeda, ne mbawandiikira messages ne mbagamba mukwano gwammwe alina omusango. It's very bad bagenda musiba. Let us find a way how we can talk to the complainants. Kyebakola banvuma buvumi, kyebakola banteeka ku media campaign ne basasula babloga ne banvuma. Ne bavuma ebigambo bingi ebyesittaza. Yet I was very innocent. I was just trying to help. Naye olw'okuba nti Ntambi, Zubeda and other YouTubers, some of them are obsessed with me. I think they are competing with me. They are fighting me. That's why they didn't listen to me. Bakola amalala mangi ne bavuma aba police. Baganga polisi ya Uganda bwetamanyi byekola. Ntambi natuukako noga nti yagenze katwe ku polisi. Interview gye eri ewa Zubeda nga Shalom bw'atalinayo fayiro era nze abadde abikola. Kambabuulire ba YouTuber twetereze. Tuwe polisi ekitiibwa naye ejja kituwa. Buli muntu wa mugaso mu mulimo gwe. Bino ebintu bye muliko eby'okuvuma abantu mufune views. Ne muvuma omuntu ewa Zubeda, ne muvuma omuntu ewa Shalom, ne mumumalirize ewa Kasuku. Mwe mufune views nga we muwebuula abalala ogwo omuzannyo gwaggwa. That game ended. Era mbabikira bavumi bannange nga nange mwendi ebintu si byangu nga bwe mubirabe ennaku zino. People tired. YouTube kati gwafuuka mulimo buli omu ayagala views afune sente on the expense of others. Oyo mwana Shalom singa tali ruzira naye gaali malala. Abantu bakutte emmotoka yo genda ku poliisi bulungi. Sigira obabuuze nti wane emmotoka yange lwaki mugikutte. Badda ku channel zaabwe kuvuma buli omu. Nalabye n'omulamuzi munyiivu. Tovoola balala. You have a case. You have a sanctioned file. Oli awo ovuma buvumi. Ba YouTuber mukendeeza amalala. Tukendeeza amalala nga nange mwendi. Tukendeeze ku malala. Otherwise ffenna tujja kuggwera luzira. Ebyo ebintu by'okuvuma abantu ne tuvuma famire z'abantu nga nange mwendi si birungi ge mazima. It's not good. Oyo mwana Shalom bamuwoni nga adda ku Baba TV ne program ne bagijja kubagiyita ebitaala. Nga ina abayimbi bagenda n'avumirako. Ne bamuwa warning. N'omwana yali akola program eyo ne bamugoba. The boy continued doing the same thing. Nga muli awo mutunuulira. Today the boy is in prison. Mwefuula abalumirirwa. The problem are you YouTubers.
abantu bavuma abantu nga muli mubalaba mubawaana. When they are taken to prison, katolo ne muvaayo ne mutandika olw'oluzungu lwammwe olw'ekyavu. You see they are manipulating the system. You see what I don't want. There is nothing you don't understand. Tukyuseemu for the better. Bino byonna ebyokwevuma ebyokwewemula tebirina gye bitutwala bannange. Kati mwali munvumira ki? You abused me. I'm very innocent. I'm trying to help you. Nga muli ku YouTube anti mwagala views. Munfudde omubi. Ensi yalabye I'm not bad. The whole world so. I'm not the complainant. Eyasibye Shalumu ye full figure. Ninna bawandiikirako kantambi. Kefuula akamanya amateeka. Lwaki bakusiba? Gwe lwaki bakusiba amanyinya amateeka? Nga kawabya omwana. Tugenze enaggulu PPS unit yeyagala abaziba emisango. How do you have a case at a police station and you go to Naguru? Gonna gali malala. So tukakanya amalala. Obwa serebo bubaako ebukoma. Police tujiwe ekitiibwa naye ejja kutuyamba. Bwe tugiyisaamu amaaso bajja balaga nti emirimu bagimanyi gye bakola. And that's what Shalumu saw yesterday. Era buno bubaka bw'abaserebu. Obwaserebu bwo bukomeno. Police temanyi serebu temanyi monene. Omuntu kakkana. Yogera nabo bulungi. They will help you. Aba police abo si babi. Bw'ojja obulungi bakwata bulungi. Naye nga Shalumu bambi musaasira. He has stupid lousy friends who could not tell him the truth that now things are not good. Okay? Neze simulina ako buzibu era Mama Jaden nyina mwaye emitwalo 5 ga Christmas mukyala wa Shalumu. I'm going to give her 500 for Christmas because I stand with Shalumu. Sagala muntu kubeera mukomera but abadde ayiseewo oko. Shalumu bamutwale ku lw'ensonga bebamu batulowooza nti gavumenti ye Uganda ekola singa no ne kasuku bamuwongerako osanga enkera banakolako pulogulaamu ezitegeerekeka batandika okusibako ne kwabo bakitegeere nti n'abaliyo babakwatira bwemage osanga banalekerawo okuwa bawe mu platform n'abano simanyi nako n'akajanjalo simanyi bansuna olunege osanga banayogerako ku biruma Bannayuganda nti abantu babakwatira bwerere kuba awo tewaliwo omusango gusibya muntu singa Uganda ebyetambulira bwete tambudde badde mulabi mulungi olekwekumira ku Newspack channel kankusobere ngo subscribinga o likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.